Okunoonyereza kwaffe kwaggwa fayiro ye ne ba complete eya Ssentongo Adams olunaku lwaleero asimbiddwa mu kooti y'amagye ya First Division. Omusango nagukkiriza ne bamulimandinga mu Kitalya prisons. Kati enaku 7 mwezi ogw'omunaana ajja kuba nga bamukomyawo mu kooti okuddamu okuwulira omusango. Kulabula kwange kugenda ku bannayuganda abali eyo, mwewale okubeera n'ebintu by'amagye ate nga temuli basirikale. Singa bakusanga n'ebintu by'amagye ate nga toli musirikale oba ng'omenya amateeka kusinziira ku UPDF Act 2005 section 161 guba musango. Ate namwe abatuuze abeera eyo, singa musango omuntu ng'alina ebintu by'amagye nga si musirikale, tubasaba mutuwe information ate mugituwe mu budde naffe tulabe nga tujja omuntu nga tumukwata. Kubanga ennaku ennyingi abantu bakolesa ebyambalo by'amagye okuza emisango ate kibanga kyonoona erinnya lyaffe. Investigations twazikola ne ziggwa, fayiro ye ebadde complete olunaku olwaleero. Bamututte mu kooti y'amagye ya First Division n'akkiriza emisango, bamusimba mu kooti y'amagye, bamugulako emisango okubeera n'ebintu by'amagye, possession of military stores, n'akkiriza omusango ate ne bamurimandinga Kitalya. Ajja kubanga bamukomeza mu kooti, bajja kumukomyawo mu kooti ennaku 7 omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Tutandike. Saagala ssaawa zino okwogera ku kibonerezo. Ekibonerezo kooti egenda kusalamu, naye kooti egenda kusalamu ng'esinziira ku bibonerezo ebibalina mu mateeka gaffe g'amagye. Afande, singa omuntu akusangibwa, ekyokusooka njagala kusooka n'okwebaza abantu abaatuwa information, abantu b'e Kasangati, abantu ba Gayaza village abaatuwa information, kubanga okulwanyisa obumenyi bw'amateeka ffenna ng'abatuuze oba nga bannayuganda kibanga kitukakatako okulaba nga tukolera wamu nga tulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Abantu ba bulijjo be baatuwa information, naffe ntugenda ntumukwata, naye n'abagamba balala abantu 2 baaduka tukyabanoonya. Nyagala okuddamu n'okutegeeza abannayuganda nti gubeera musango okubeera n'ebintu eby'amagye, babyewale, kubanga singa tusangwe n'ebintu by'amagye awo tubanga tukukwata ate nga tukutwala mu kooti z'amagye. Naye njagala okusooka n'okuga abantu kubategeeza nti singa mulaba muntu mu kitundu kyammwe ng'ali n'ebintu by'amagye oba si musirikale, noba nga ali musirikale naye olaba ng'enyeeyisa ye nga si nnungi, oyinza kutuukirira oba okugenda ku poliisi n'olipootinga n'otuwa information, kubanga okumulwanyisa obumenyi bw'amateeka oba okuza emisango ffenna nga bannayuganda tuteeka okukolera wamu. singa gumukamu Ebirala sibyogerako. nja kubuulira ebirala byogereko byonna, nze nkubuuza ekyo ekyanja kubuuza nga byera byogera. Bigo tugende maaso. Twakwata Ssentongo Adams kubanga yali ng'alina ebyambalo by'amagye n'ebintu ebirala eby'amagye, twabibalaga ku TV mwabiraba bulungi, naye kati munaku nga si nnyingi kuva olwaleero tujja kuba nga tukomekereza okunoonyereza. Nga tumaze kunoonyereza agenda kuba nga atwalibwa ate ng'asimbibwa mu mbuga z'amateeka. Misango ki egimuguddwako? Emisango ebeera mingi naye okusingira ddala okubeera n'ebintu by'amagye oba kinaliise possession of military stores guba musango kusinziira ku mateeka agafuga amagye, UPDF Act 2005 section 161. Singa tusanga omuntu wa bulijjo oba civilian ng'alina ebintu by'amagye guba musango ate akkirizibwa kubanga atwalibwa mu mbuga z'amateeka oba mu kooti z'amagye. Eyinza kuba division court martial oba kumutwala mu general court martial. Natuuka wano mashini neegaana. Kale tujja byogera ku enegaali yange.